bw'abadde ayogerako eri ebibiina by'obwegassi omumyuka wa Katikkiro ow'okubiri mu Bwakabaka bwa Buganda Owek.Waggwa Nsibirwa ayagala ensimbi gavumenti zeeteeka mu myoga ne Parish Dev't Model ziteekebwe mu bibiina by'obwegassi ebiriwo okusinga okugunjaawo ebipya. PDM mulungi naye ensimbi ezo obutayonooneka tuziteeke mu bibiina kuno ku kyalo ebyatandika edda gavumenti byerambika bijja kukula era bijja kukula ki bulungi okusinga okugamba abavubuka tebalina kye bakola bekolemu ekibiina awo bagabane akakadde akamu era bajja kagabana. Owek.Waggwa Nsibirwa era ategeezezza nti obwegassi buyambye kinene nnyo okumalawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu abantu gye bawangaalira. Gavumenti efunamu kubanga omuntu akeere kumakya ogenda okukola yeegatta ku lujagalalo. Bano abavubuka bakeera okugenda okuba bwe bakoleka ebituufu bw'aba akedde kukola mirimu nga yeewola ssente alina ozizaayo omanya nti nno yagudde mu bamenyi b'amateeka. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta ebibiina eby'obwegassi mu Uganda ki Uganda Cooperative Alliance Limited Ivan Yasimwe ategeezezza ng'obwegassi bwe buyambye okukulaakulanya abantu. Talk about agricultural production and marketing. They have done a lot in terms of collective production, aggregation, value addition and collective marketing, and for that matter the farmers' livelihoods have been improved since farmers are able to produce together, aggregate, add value and collectively market their produce. Minisita omubeezi ow'obwegassi mu gavumenti eya wakati Frederick Ngobigume asabye abalimi b'emmwanyi okwettanira obwegassi. Naye mbakubiriza bazitunde nga bali mu bibiina byabwe, balekere okutunda emmwanyi nga bazitundira ku musiri. Bano abantu abayita n'obugaali bajja n'ekengere kukukukuku. Minisita agamba nti gavumenti ekoze kinene nnyo okulaakulanya abantu ng'eteeka ensimbi mu bibiina by'obwegassi. Parish Dev't Model eno aba cooperators aba ku parish ne beewola ssente bamala emyaka 2 nga bakozesa ssente ezo ne batandika okuzzaako mpola mpola. Naye baba naamala okuzizza essente ezo tetugenda kugamba nti ate muzikomyewo e Kampala. Abamu ku beegassi batubulidde ebizibu bye basanga omuli obukwakulizo obuteekebwa ku bantu abeenyigira mu bwegassi. Abantu abamu balowooza nti obwegassi bw'ekyalo tebwenkanakana bwegassi bwa kibuga. Ekiresooka mu kugula emigabo nabyo bituuse omuziziko ogw'amaanyi ennyo eri bamemba. Olwaleero weesanga nti tulina amateeka ga mirundi 2 nga buli tteeka lyogera byalyo. Kati nga weebuuza ngondererwa ng'anererwa ate nga gonna gava mu gavumenti. Kati olunaku olw'enkya bannayuganda lwe bagenda okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'obwegassi mu ggombolola y'Ekibinge mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.